naye kino njagala nkyogere mukuru byabakama political route political chat route ije yakoze kumpi yagikorera abantu babiri naye abana-Uganda tebali observant Bobi Wine awagenda enkera Museveni wadda people are not observant tibamenye kye kitegeeza kirabika covid ya mu Uganda ye ewulira n'okuwulira kasite ewulira eddoboozi lya Bobi Wine ng'ejjabuzi ejja kubeera mu bantu be bw'ewulira lya Museveni ng'edduka eyo tejja abantu baffe nze simanyi abantu baffe endowooza gye balowoozaamu now Bobi Wine nga bwenzize mbagamba muraba ekyabadde lira in fact kasoka campaigns zibeerawo zino neziwedde bantu batono nnyo abasobola kubalaali nga Bobi Wine gye yakubye mulira eyo record ye nga muntu makati watiyagasi n'amasasi abantu abali mu government kino mu kigenderere makati w'amasasi na tiyagasi ninga campaign zigenda n'abantu ne bagaana nakibagambako nti mpozi mubate busi narabye Bobi Wine ngali totally overwhelmed and humbled. I was also humbled bwe narabye lale eri mulira ngesinga ne eri Arua ningamba nti yes abantu kati bategedde ekituufu nze narabye yabadde Kabongo mu Karamoja region basose waliwo be bamutangiziza n'emmotoka za polisi ne tiyagasi n'amasasi ng'owulira mu background abantu bagamba huyo ni uongo tiyagasi taisha nga kitegeeza gwe tomanyi Luswahili ntobwe bulimba tiyagasi ajja kugwawo nga kikutegeeza abantu basonga bajja kulaba Bobi Wine makati wa tiyagasi n'amasasi ekitegeeza nti ngobwe nabagamba munatabameka so nze ekyendaba ekyenyongero okukubira Bobi Wine omuranga abamuyamba mumugulire masks awanatuuka in fact ajja kubakubye ejinja limu abajja kubakubye ebinyonyi bibiri n'ejinja limu bango mu byaro tibuni masks government yetema masks esente ne bazibu temuli era mukuru ya Rugaba era chovola abanti bano abantu abali mu diaspora abamu twageddeko nabo nakolajjo mwatusubiza mbu tujja kwekolamu ko mulimo masks zigulibwe zijja kwa distributed ate ne mukuru ya Rugaba akiresa kikonyeko ekisobola okuyambibwa eri Bobi Wine mu politics kati orabe ezo abayamba Bobi Wine gemuwa masks bwagaba mask says n'omuntu bwabali na mask ajukira ntono kubanga Bobi Wine bakimutaddeko nti ye ayagala kutabantu kubasoborwadde bwakoraba abantu banje abamujurako azifu nti ruli nga ba NRM bari mu byaro emitwaro mukaga mukasanvu mu asatu mu bisatu awo covid katonda yagigamba nti togendayo dama kantu awo bobo ndoza katonda yagamba nti yo covid togendayo ba NRM naye Bobi Wine jaraga iyo jonatwaranga covid katonda yayogera so kakati ngoraba abantu bafe mitwe gyabwe igikusobera webuze mu Kampala muno mwetuli genda mu Kikuborabe genda mu Winorabe genda ku Rwimu Street oraba abantu abaliwo muntu bantu batononyo kujja ko Bobi Wine abasobora kubarale nga abantu bali mu Kikubo naye oyo covid tabera yo kubanga teri munabya bufuze yagenzeyo kwa covid teriyo naye gwe kora kantu kabya bufuzi abantu baje awo covid bagamba nta covid awo munji
kirabika covid ya mu Uganda iyo ewulira no kuwulira kasite ewulira eddoboozi lya Bobi Wine ng'ejjabuzi ejja kubeera mu bantu be bw'ewulira lya Museveni ng'edduka eyo tejja abantu baffe nze simanyi abantu baffe endowooza gye balowoozaamu sigimanyi so nga bwe nkugambye abantu bangi nnyo bayitiridde nange nze narabye kyabadde erira nimpulira nga lazima nga nsaasidde abantu bali mu gavumenti naye kino njagala nkyogere mukuru byabakama political chat route gye yakoze kumpi yagikoledde abantu babiri naye abannayuganda tebali observant Bobi Wine awagenda enkeera Museveni wadda people are not observant tibamanyi nekyo kitegeeza kati bo electoral commission yamanya bumanya ntono omwana yajja kubeera w'amaanyi kati katumukolere chat owagenda enkeera twalewo Museveni alimburule ayuwemu amazzi byayogedde bweto bwe kiri kati wenjogerera Bobi Wine gyabadde ali mu West Nile neguru nawa kati Museveni gyali kati Museveni tobuuza ne gyaraga kati Bobi Wine bwava mu Karamoja Rujo Museveni mwali no okitegedde nti bo kye baliko nti Bobi Wine wagenda enkeera Museveni abeerewo ayuwemu amazzi byabadde ayogera so mukutwalizaamu Bobi Wine bwagamba tugenda bongeza emisaala abasomesa tugenda kola enguudo kati oli enkeera ajja nga abiyumwamu amazzi weewaawo kati Mr. Tibuhaburwa naye ali ku kizibu ekitagambika ku myaka 35 muntu kigwo kyasuubiza ekintu n'akukiriza myaka 35 ekyo kigeraageranyana na kikunsu kuno ate kambabuulire slogans z'abantu bano zibeera nkulu mu byobufuzi Bobi Wine slogan yagamba nti New Uganda kati slogan ya Tibuhaburwa abatuuliriza abatamanyi Tibuhaburwa ye Museveni yerinnya eryabadde atukwese nga titulimanyi kakati slogans Museveni ye gyalina agamba nti securing your future kati iyo kyakulembeza Bobi Wine agamba New Uganda Mr. Museveni agamba nti securing your future muntu ki asobola kukiriza Mr. Tibuhaburwa nti agamba nti agenda kusecuringa future ye you are going to secure whose future mujo lyabalamu wano mu 2017 President Museveni yabadde 17-18 yabadde Masindi nakola statement bwenti mumpulirize it's on record abarowooza oyo ye Tibuhaburwa sinze abarowooza nti ndi mukozi waabwe mbakolera mwerimba nekolera ne family yange n'abazukuru bange ini Masindi nga Museveni yayogera Tibuhaburwa Museveni nga yayogera kakati muntu nti yali badagamba atya kati president w'eggwanga osobola kugamba nti gwe weekolerera ne family yo n'abaana bo you are a servant of the people kyovula baturonda kati yali ategeeza nti olina okulonda tikulina mugaso okolera olubuto lwo ne family yo n'abazukulu nakalabako ku CNN akantu ako kati kakomena mu Uganda yakikola on 26 January 2020 2017 2018 wanga yali liberation day ebera mu gwakubiri oba mu January ebera mu gwakubiri Feb 26 that is January sorry it must be January nga bawamba liberation day so ekyo buli muntu yenna akiraba kati Bobi Wine bwagamba nti New Uganda oyinza kumuwakanya ki he's a new contender with new ideas fresh ideas new that byaleta biri new Uganda a new president